engeri gye batambuzaamu tukulaga engeri gye batambuzaamu amafuta okuva eno mu Bunyoro. Ludda luno nno wano wetuli wano wetuli waliwo engeri gye bazimbye entambula y'amafuta eno. Wano wetuli wano kati tuli mu disitulikiti ya Buliisa. Tuli mu disitulikiti ya Buliisa. Zino ze zimu ku ngeri ze batambuzaamu amafuta gano nga bazimba entambula yaago gye wandiise mu Luzungu ndowooza pipeline. Kye kigambo ekituufu, pipeline. Olengera pipeline engeri amafuta gano gye gatambuzibwamu. Pipes ez'enjawulo nga zizimbibwa nga bw'olaba wano pipe emu ku emu nga bagenda baziyunga pipe z'amafuta. Hello, how are you? Yeah, what is the name of this area, place? It's called what? Ubulu. Ubulu. Okay, so it is a village? Yes. And is found in which sub-county? Okay, and the parish? I don't know. You don't know? Yeah. Okay, but the district is Buliisa? Yeah. Oh, so this pipeline goes up to where? This pipeline for oil? Okay, you can mention some villages where it passed through. I don't know. Oh, from Ubulu here, and the next village is called what? Asili Power. Asili Power. Yes. Oh, okay, thank you. Then after Asili Power, you go to which village? Asili Power. Okay, thank you. So mbadde mbuuzaako wano abaana bano bo beeno abaana bano beeno nagadde mu ngeri enjawulo okukavalingako ku kintu kino. Omanyi twemalira nnyo mu kusomesa abantu, tumala nnyo obudde nga tusomesa abantu olulimi Oluganda, ennono, ebyafaayo, engero, bisoko, ebintu ebifaananako bwe bityo. Tugenda tusomesa obulombolombo, emizizo, obuwangwa, naye bino tubirekeredde, tetufunye nnyo budde kubalaga ku bintu bino ngeri gye bikolebwamu ate nga nabyo bikulu kubanga byankulaakulana ya nsi. Kati amafuta kya bugagga ekisimibwa, obusimibwa mu ttaka ate nga kya bugagga kya butonzi Katonda aba yakibawa kuba si buli nsi nti amafuta egalina. Uganda yafunamu omukisa ogw'enjawulo, amafuta baagazuula gali eno mu Bunyoro. Gali eno mu Bunyoro amafuta egalina. So ekyo tukitwala nti gwannanteze y'Obulambo okuba nti Uganda erina amafuta, naye ekibuuzo kisigala kiri nti bannannyinigo banaagaganyulwamu, bannannyinigo banaagafunamu. Ekyo kisigadde wakati wange naawe, kati ffe tukyanukule, gwe kirowoozeeko oyanukule ekikyo. Naye nga nze nkireese tukubaganye ku birowoozo. Amafuta gano bannannyini nsi eno banaagaganyulwamu. Natambudde mutuwa eno nga njagala okulabira ddala pipeline eno gye mpulira. Natindiza eggendo okujja ku pipeline eno. Nze munnabusiro, mbadde sinnaba kweyanjula, omulungi gwandabira angoberera. Nze Musisi Bosa Geoffrey munnabusiro Sava, omwana w'Abambijja omukenkufu mu lulimi Oluganda, era Ssaabasonyiwa Luka Luwoomya okwetoloola Ssengendo na Bulamu. Ngoberera pipeline eno, ngigoberera, simanyi gye neekoma, naye ekyandeese kubalagira ddala ngeri gye bakola, balabe engeri gye batambuzaamu amafuta. Naawe kakase ddala gyegali e Bunyoro eyo, naye bannannyinigo banaagafunamu. Mbadde nkugamba emabega wali nti natambudde ne ŋŋenda e Buliisa mu disitulikiti. Nja kwebazaamuko gavumenti ak'ensuso, enguudo z'e Buliisa bazikoze. Nalabye Buliisa erina enguudo. Buliisa erina enguudo, bakoze enguudo z'e Buliisa bannange. Bannange
oyinza okubeera inoga nti oba oli Kampala waliwo n'enguudo eziri mu Buliisa nga teziriyo ne Kampala kubanga bazizimba bazimalirako obudde bazimalirako obwongo bwonna ne bazimalirako ensimbi mpitirifu naye Buliisa bw'ogitunuulirayo nga Buliisa bwefaanana baaba olabira ddala nga wayinza okubaawo embeera esinga ennyo okuleeta enguudo ezo okuba nti zaakolebwa naawe okirowoozaako ng'omuntu omukulu noga nti enguudo zo baazikola naye Buliisa ate kiki muntu agamba nti yo bw'otuuka e Buliisa nguudo ze ziriyo ezeegombesa nze gwe natuuseeyo Buliisa neewuunya nga Buliisa kano ka disitulikiti akato katawuni kali eno kabeera katya n'enguudo ezifaanana bwe ziti si kwe kwagala omulongo ate olukoba n'okyawa kankuwa ekyokulabirako omuntu n'abeera nga akwana omwana w'omuntu omuwala ng'amwagala nnyo n'ate ng'omuzadde tamwagala omanyi kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza ng'omuzadde tamwagala wabula ayagala mwana kwe kwagala omulongo ate olukoba n'okyawa osinziira ku ssinzi ate ogoberera ekkobe omanyi byonna mbigatta n'okubasomesa mbasomesa essinzi libeera kkobe eto manya erivudde waggulu ne ligwa bwe liva waggulu ne ligwa lifuuka ensigo kubanga lisobola okumera n'osanga wansi ekimererezi ky'ekkobe okitegedde kati eryo lye liyitibwa essinzi laba olinnya ku eryo okunukkirize owanuleyo ekkobe ate eriri waggulu eddamu eddungi ly'osobola okulya bannange ekintu ekyo mulaba kinyuma ekyo nze ndaba nga kiba tekinyuma kale Buliisa okubeera ng'eri nga bweri Buliisa naye ng'ekisinga okubaamu ekirungi ze enguudo nze kyandaze ekifaananyi kirala nnyo nnyo kirala nnyo mwana wattu Buliisa taliimu nnyo n'abantu bangi nno munnange nga bw'ogamba disitulikiti ez'amaanyi endala eziri mu Uganda nga zi Fort Portal zaani ne Mubende egisinga okuba ng'eri highly populated oba densely populated Buliisa erimu abantu batono nnyo naye Buliisa enguudo ezigirimu baaba ng'ogendamu era olaba embeera etali ya bulijjo nga n'amafuta galina kye gagikoledde okugireetera enguudo oba mafuta gaago mafuta basajja bakyazimba pipeline eno batambuza nsaba Mukama Katonda atuyambe amafuta gano kya bugagga nnyo era kutunuulira ezimu ku nsi ezibirayinga oba ezeesigama ku mafuta nga wamma amafuta ky'ekyobugagga kyazo ensi ngagga zigaggawadde era nze bwe nawulira nti amafuta gazuuliddwa mu Uganda ne manya nti obugagga obw'ensibo butujjidde naye ekibuzo kiddayo era kigamba nti bannayuganda banaafuna mu mafuta gano kale waakiri kale katugambe ab'ebunyolo kuba kati kyekitundu gigazuuliddwa pipeline mpanvu ddala ngigoberera ngezaako nesimanyi wa gyeyinza kutuuka oba kukoma naye kale ne bwe naaba nkomye wonna nze nja kuba nkulisizza nga nkulaza ekifaananyi ekya pipeline eno gye bakoze eno mu disitulikiti y'e Buliisa ate bwe naafunawo akadde nja kutwalira ddala mu kirombe ky'amafuta njagadde nsooke nkulaga pipeline eno gulyoka otegeera ensi kubanga omulimu gw'okugizimba si mwangu kutunuulira ebyo ebipayipu bye bateekako ebyo weetegereze binene biwanvu birimu okubigattagatta ate we bakizimba basooka kuyiikuulawo olengera ga tractor ne gajja ne gayiikuula ettaka nga bwolaba abakola oluguudo oba ekkubo bayiikuula ettaka ne baliyiikuula ne bagenda nga basendasenda we basanze emiti ne bagijjawo era eno olw'okuba nayo ntambula jjukira bwe twali tusoma types of transport mwalimu ne pipeline transport nga batugamba nti ekozesebwa
to transport oil and gas. Nzijukiramu akazungu akatotono ke nasomako nkajjukiramuko kati omulimu ogwo si mutono kubanga jjukira bwe ba pipeline erina okubeera ng'erimu straight line era olaba ebintu ebyo bwe batuuza pipe zino babeera babipimye bibeere nga byenkanankana terina kwewunzika erina kuba straight. Kati awali olusozi balina okulugjawo kwe kusenera kuli kwe nkugambye balevolinge balina okulugjawo balevolinge bajje awali akasozi balina okajjawo awali emiti eminene balina okugijjawo. Mulimu ogwo si mwangu so kino simanyi bakigenda kutwala bbanga ki simanyi bakigenda kutwala budde ki naye mutuwa ebirowoozo byammwe nammwe abatulaba era abatugoberera. Amafuta gano ekibuuzo kiri mu ddiro ganaayamba bannansi oba wayinza okubaawo abantu betwandiise abaliyiririzi oba abaliyiririze kwegamba abayinza okwefunza ekyobugagga kino ne bakigaggawaliramu ne famire zaabwe bokka bokka. Kakati ekyo kibuuzo weekiri awo oba kale katugambe omuntu akoze atya okubanga ekyobugagga kino kye twafuna mu nsi yaffe Uganda ffenna tukifunamu tukiganyulwamu. Weewaawo waliwo abafunyeemu abo abaasomerera ebya oil and gas management baba bakugu mu byamafuta ekyo tujja kukyebaliza balina okubanga bakifunyeemu abantu abakolamu wakati bw'ogenda Buliisa olaba abantu bangi bali employed mu ebyo. Olaba emmotoka zisomba abantu ku makyano olweggulo misana mu ttuntu wonna batwala abantu so tulowooza nti abo baika balina engeri gye bafunamu naye ekyobugagga bwe kiti kirina okuba nga kigattako kinene nga kicontributinga ne ku nkulaakulana y'ensi mu ngeri emu oba endala. Kati nga bwe tulabye njogedde ku kya enguudo ezikoleddwa mu Buliisa ziyinza okuba zikoleddwa lwa mafuta gano ekyo siyinza kukibuusa maaso. Kale nja kukyebaliza engalo naawe engalo zikube nja kukyebaliza engalo nzikube ng'omuwendole ate naawe zikube ku lwekyo nti bazikuze naye ezizimbiddwa e Buliisa ze zinaayamba n'abantu abali e Kampala zinaayamba n'abantu abali e Kampala. Kale byebyo pipeline yino egenda ekyali mpanvu ddala era nga bw'ogiraba pipeline eno mulimu si mwangu n'akatono muganda wange. So nze mbawadde ekikolo n'eddagala bawadde embuzi n'omuguwa. Pipeline yiiyo njibalaze engeri y'okutambuzaamu amafuta wano kugajje ne Buliisa bagasukume bagatwale gafulume ensi eno yeeyo nawulirako abamu bagamba gano amafuta bagenda kugakenenulira ku mwalo. Manyi Uganda terina gundi terina gye tuyita seaport omwalo omunene seaport. Kati ensi ezituliraanye zetulina okuliraayingako naffe oba okwesigamako ensi nga Kenya, Tanzania. So kati bwe kiba nga kye nawulirako mbu gajja kuvugibwa mu nkola eno eya pipe zino gagende ku mwalo ogw'eriyanja liri Kirimegga e Mombasa e Kenya. Byonna tulinze tulabe bwe kinaaba gw'okyogerako ki osobola okutuwa endowoozayo so pipe ziizo zigatta pipe ziizo zikyagattira ddala zigatta zino pipe z'amaanyi nene muganda wange ziraba nene ate empanvu okuva ku emu okutuuka ku ndala. Kati kankulage wano obuyungiro bw'eno eno bagiyungidde wano bagiyungidde awo kati okuva awo wonna girabe yiiri etolonto egenda nejja nekomaawo neyo ne bagiyungawo
nereeta ziziri zigattagana ziyungagana negireetera negamba nze nkomyawo negiweereza neyo nayo nekwata nevuga mafuta go gaba gagenda awo gaba gaddusibwa olwo gatwalibwa gakukusibwa kati wano weeri tennaba kutandika gatwala kuba bazimba nzimbe kuba oyinza okulowooza nti mwegali omwo nno mwegali omwo temuli kali mu kuzizimba buzimbi mulimu munene so okugendera ddala paka eri yonna kati nze ngenda kukomako wano olugendo ndukomezza wano mwebale kugoberera.